Parliament ababaka bitano bangi nnyo mututeseza kinga n'enguudo gye tuva nfuufu district zaali 32 kitegeza ababaka 32 batumala bateseze eggwanga lino abasigadde mugende munoonye gye mukola. General Museveni President we Kenya amuzalidde ebitukula oluvannyuma lw'okusinkana President w'eggwanga lya America. Kakati wano emberebeze weevudde ebigambo bimaze okubeera nga mukwano gwange ono bimudda ku matama. Kakati njagala owulire ebigambo bino mu bujjuvu nga nze mbikuleetedde. Ensolima mu National Unity Platform list efulumye ngenda kubeera nga njikuwa. Obadde okimanyi nti waliwo ababaka abamu be tubadde tusuubira ennyo okukolagana ne President waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye nga bamulira mu ddiba nga musege. Kakati nga ne mu kantu wetu waffe ezitu zatambula bano babeera naye kyokka nga bamulira munda nga musege. Byonna ogenda kubeera nga obifuna mu kalwaliro mukwano gwange ampuliriza nkugambye nti General Museveni eyakaligiddwa eggwanga eri America ebigambo biranze. Kakati bino bingiddemu n'abantu b'ekasese abattibwa ulira emirambo 151 gye gyagwa ogenda biwulira. EKTV mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka. EK Master mabega wa muzindalo namaze okubeera nga nteekako galubindi tutolontoke empola mu nsonga eno mukwano gwange ojja kubeera nga oginyonyoka. Kakati abantu bano bonna listi emaze okubeera nga efuluma. Abaali mu kiwamba ekya Ssaabasajja Kabaka batandikirawa bavaawa enamba zaabwe contacts zaabwe ez'amasimu ogenda kubeera nga gwe byonna obiwulira ng'obifuna mu kolunaku olwaleero. Video nkusaba sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri ku mukutu gwa EKTV. Video sooka kubeera nga tugiwa ekigalo. Kakati olwo buli munnayuganda yenna gy'ali nabeera nga afuna information ku video eno. Haji Miti musomi wa dduwa gwe tulina mu video yaffe mukwano gwange ampuliriza era ng'ennamba nga bw'ogiraba esembe 15 ye ya Haji Miti omusomi w'edduwa. Kakati nze ngenda kubeera nga nkusumululira olire ebigambo ebikankana ebigambo ebiduduma ebigambo ebitiisa mukwano gwange ampuliriza. Haji Miti ebizibu byakolako bingi ebya buli kala kasita oba ng'olemereddwa gwe mweyune onajja kubeera nga mukwano gwange akumalira eggobe mu kibya. Kakati nno wetwolekedde mukwano gwange ngenda kusooka nkuzeeyo katono nnyo nkulage. Nakugamba nti ennamba gy'olabe ne ya WhatsApp ya EKTV Management oteekako oluyimba lwo lwonna olwa struggle kasita lubanga oluyimba olwo lulungi nga naawe oluwulira oba oluyimba olwo nga lubanja Kabaka anti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatukakasa nti tubanje Kabaka bwe tuba nga tumubanja mu ddembe. Kati bw'oba okubye luyimba luleete tujja kubeera nga tuluzanya tubanje Ssaabasajja Kabaka mukwano gwange ampuliza. Kakati nga sinaba kubeera nga nkwongereyo nga bwe nkunyonyodde nti Mwami Museveni atuyana zikala bamaze dde okubeera nga bamutega akalipo. Nkugambe nti jeno we omu yegasse ku bajeno abalala abayakubwadda ennatti. Kakati nga President w'eggwanga erya America President w'eggwanga erya America yasinkanye President w'eggwanga erya Kenya mu nsi ey'eggwanga erya America. Kakati bano bye bateesezzaako laba ate bikomyewo e Uganda. Kakati bino nga bizingiramu ne Mwami Museveni obukenuzi obulabbayi obubbi obuli bw'enguzi. Kakati bino byonna bamaze dde okubeera nga bakuba ttooki. Nkugambe nti mukulembeze wa ggwanga lya Kenya kyokka ng'ono mukwano gwa Mwami Museveni nfanfe era nga twamulabiko ne mu State House entebe gye buvuddeko ono yali azze okubeera ng'akyalako entebe ewa Mwami Museveni. Kakati bwe yagenze mu ggwanga erya America ebigambo byakyuse olutambi lwakyuse byonna mbikuleetedde obyerabireko nga bw'obiwulira. Wabula katuve mu kayimba kano aka struggle. Baganda baffe bangi battiddwa nga babatta be bandi bakuumye. Kakati omukulu ono Black Panther kasooka atunyonyole ggwanga lya Canada yasinzira mukwano gwange ampuliriza. Black Panther nkutumiddeko sooka otubuulire bannayuganda battiddwa wulira amaziga n'ennaku tugende mu maaso. Simanyi obanze naawe bamafiya abakambwe nati batuswamye rokesalo balange enkoke y'omutamiivu abavubuka abatabakadde ffenna tebataliza zigiwa n'abalala bangi babatuttako amaziga n'emiranga n'ebiwoobe byatutayiza abatuta mu dderi Katonda mwenna wenenye kati yala zitukuba ne twetamwa geno n'abatuta batuyiganya bakabulaza ne basisters battibwa nga there is no any report mukuttibwa amagye ne polisi ne rodiyo mweddeko kibokoze mutukuba kiki kye twabakola oba temutwagalamu munsi mutubuulire tukibalekere ne jjajja wammwe bosiko. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. Mutiyambe temututta mikwano oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubuulire mutuyambe
bataata oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubulire tusabire ne kwa Ivani Katongole eyasibwa ku misango gy'ataakola n'abamufaananako bangi bambi baasibwa nga there is no evidence naye baasibwa batusibako emisango gye baakola nga wadde tetulina nakye twakola bagira muleya ne batunywa baba n'engala ne batulesa amabujje gaffe ne galaajana fa batuba wansi ne bwe tulaajana ffe tetulina akasaasira olaba balina obukumi nabo battibwa ffe katusabe Katonda yabatusaasira. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. Mutuyambe temututta mikwano oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubulire mutuyambe temututta bataata oba waliwo tetwakola bambi mutuyambe mutubulire. We need freedom, we need peace. We need freedom, we need peace. Masaka baby jambia nebetala abafumite bitimu wakiso ne nansana bafaga bamasheki nsaba mutubuliro bekomerere tuse bambi mutubulire bamulya buto ku byalo bangi betala kaserini kange kalabya katana yaula babulimba na buswiti ne bukwirana nsaba balayibwa bakikola bwe bateddeko. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. We need freedom, we need peace in my country Uganda. We need freedom, we need peace. Enough is enough. Mukwano gwaffe muganda waffe Comrade munaffe Black Panther gwanga lya Canada webale nnyo bali ddala okustruglinga ng'oli eyo naye ng'ensi Uganda ekusula ku mutima nga lufuba. Kaakati nno bannayuganda bangi abaafa mwabalaba mwenna abazze nga bafa abazze nga babuzibwawo abazze nga bawambibwa ate nga abandi bakuumye kyannaku nnyo be babawamba be bababuzaawo n'okubeera ng'oba oli awo be basibye oluvannyuma ne babayimbula bangi tubalabye ng'ate bakomyewo batulugunyiziddwa oba oli awo nga n'ebitundu byabwe ebimu eby'omubiri byafuuka dda ekyenyinyalwa. Kaakati nno munnange gwe ampuliriza vidiyo nga bamaze okubeera nga ogiwa ekigalo n'okubeera nga mmaze okubeera nga nkwisa mu lulimba olwa struggle. Kaakati njagala ntwale butereevu mukwano gwange nakugamba nti list yamaze dde okubeera nga efuluma era nga lisiti eno ey'ensolima nga bano bangi oba oli awo mubadde mulowooza nti bakolagana bulungi nnyo ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era nga ne mu second phase eno gy'alimu gyazze ng'atambula bangi mubalabye nga batambula naye weewaawo ng'ate abamu tebabaddeeko okugeza nga Alan Sewanyana ono tetukyamutegeera okuva lwe yava mu kkomera n'omubaka amayitwa nga Honorable Segirinya Muhammad apookeza e Nairobi kakati essaawa zino ono yafuuka kyesirikidde ku head offices takyali nnyayo eza National Unity Platform. Ono mu parliament mwabeera mwokka kyokka era ne bwabeera mu parliament takyanyega yadde okwogera yadde okukolola kagabeera amadala ga parliament ng'avuddeyo. Ono takyalina kyayogera kyonna yagenda kasirise ng'omukadde akogga nakulabadde waggulu twamulabyeko ennakivubo ng'ono ali bulungi nnyo n'abantu ba NRM abonga aseka abahaginga kyokka ng'ekyennaku ono talabwako ku bantu bamulonda abawansi era ng'ono ebitongole byonna oba ebifo byonna ebya National Unity Platform talabikayo talinnyayo era mukwano gwange ampuliriza ono naye n'abeera nga y'omu kwamaze okubeera nga bewangulira ogufo kuba ensolima abali olyomi abo abaasalawo okubeera nga balya mu bantu olukwe era nga wenjogerera ono emakindi West akalulu akaddako maneja ne emye kubanga ono yalya bwe yamala okulya n'okunywa n'anywa n'asambisa bigere era amawulire galaga nti ono ne mu kkomera ono ayinza okuba nga ali agenze nga nnyongeza oba oli awo okubeera nga kakasa nti Segirinya ono oba oli awo asibwa naye nga tasibwa yekka. Kakati nno njagala mutwale butereevu mu lisiti ey'ensolima njagala ogyewulirireko naawe era oyo gw'olaba nga si nsolima osobola ogenda mu comment noga nti ono si nsolima kyokka nga ne besitaddeemu bangi nnyo
oba oli awo gwe b'omanyi kubanga ababaka bano babeera wammwe babeera ku byalo byewammwe mubeera nabo mu kuziika mubeera nabo mu nnyimbe mubeera nabo ku mbaga mubeera nabo ku birthday parties ne graduation parties bano mubamanyi nnyo n'okusinga ffe ate nga ne biboogera bijja bibalaga nti ono agweno oba ono agweno n'okusirika okungi kulaga nti ono lwaki yasirika ate nga mu ntandikwa we baamuweera akalulu ono yayogeranga nnyo ng'asinga n'ekyalaani kakati naawe osobola okubeera nga okuba toki kankutwale butereevu mu katambi kano lisiti ogiwulire oyo abaabuzeeko nawe osobola omuteekako mu komenti n'ogamba nti abcd naye no nayo nsolima asanidde okubeera ng'atuviira oba oliawo tunoonye abantu abapya be tunaakolagana nabo katukirye mu katambi kano bwe tuvaayo nkubulire mukwano gwange generaali gwe baakubyeko natti mu ggwanga eri Amerika awanda muliro era ng'ono agamba katukomewo tubirabe blacklist tambuza video etuuke ku buli gwe kikwatako bano be babaka abazannya buzaabuza oba abo abakolera Museveni oba abo abajja mu byobufuzi nga byo bizinesi bazze kukola ssente so si kuyamba bannayuganda kuvacaminga Museveni. Judy Mbabaali yoyo yasooka ku lisiti wakayingira NUP naye akaseera ke wayingira NUP wakola statement n'ogamba mwebaze Nyanzi yansenzesenze okundeeta mu kibiina. Gwe bw'oba tonnakitegeera nti Uganda NRM egisiraanyiza okutuuka ku ekyo nga balina kukusendasenda kukuleeta gwe mukwano toddamu na kutwasamira genda kisajja kikulu mbujjo kyazze mbu pulezidenti olwaki wadde akaziiralo mundabiranga ddala akasajja nze ngenda okukagoba mugenda nako temutusumbuwa mugende tetumutumanyiira mbu mundabiranga ddala ebisajja bino bimanyiira waliwo kano kagundi ka Teddy Namboze nawe lekeraawo okutumanyiira buvoyisi noti bwo bwafuluma ng'oteesa kulya mu bannayuganda lukwe kati sawa zino oyambala ataya bya people power bi overall olaganga boli owa people power nnyo oyaniriza Kyagulanyi gwe nawe totusumbuwa owokubiri Muwanga Kivumbi gwe Muwanga Kivumbi president ne wali kuteeka ku mwezi n'akuwaanira eyo ne bw'olikomba president ebigere gwe tetugenda kuddamu kuzza gw'okulira Buganda caucus mu parliament wali oteesezza ki ekiyamba Buganda mubeerawo ne mugamba mbu muyimiridde ku nsonga ssemasonga eza Buganda nsonga ki gye wali oteesezza ssemasonga nsonga ki gwe naawe totusumbuwa Muwanga Kivumbi nebyozoyogeranga bingi naawe watutama genda Joyce Baagala naawe tutwesonyiwe genda Abedi Bwanika oyo yagenda abo basitaani Mpuuga oyo sitaani Dr. Hiludamani Kiyaga gwe Dr. Hiludamani Kiyaga mpuliriza bulungi wagenda n'ovaayo n'ogamba nti Kyagulanyi nze saamuwa magezi ku ssente z'okuwa abayimbi Segedda eza federation n'ogamba nti babawadde na ntono president n'avaayo n'agaba bannaye ezo ssente zisobola n'ozimba kirudumuzi w'abayimbi kati bukyanga muzifuna music industry mwali mugiyambye eki njogera naawe Dr. Hiludamani kasasula buloga ne bujja ne bulumba enkyukakyuka gw'ogamba tetumanyi bikolwa byo gwe naawe genda totusumbuwa genda kasajjako kantama palensipa ate konka yinako n'obusungu bungi nnyako Lutaya Geoffrey Lutaya gwe walowooza bwe tunaakulonda kuba member of parliament ojja kuyimbayo buyimbi kayimba alumba Kyagulanyi aba alumbya Amerika alumba Kyagulanyi gwe ngolowooza nti kati kootu bw'ojja okusabira akalulu akaddako gwe naawe genda oli dormant nnyo tolina kyotuyamba mu parliament oli dormant nnyo waliwo lulume bayiga kati oba lulume bayiga naawe wazze kukola ki kati kyogamba wazze kuddamu kwebuzaabuza bannayuganda otuyita basiru Segona Medali Lubega Segona gwe naawe ku blacklist yakulumye tetwagala kuddamu kubuzaabuza bannayuganda genda omukulu Alan Sewanyana ne bw'oba okomba ku paasi gwe naawe tetukuzza gwate oli mufu nnyo oli muyaye nnyo waliwo na bingi nnyo bye mmanyi bye sijja kuleeta nina gwe protectinga naye gwe oli mufu nnyo Alan Sewanyana waliwo ono bamuyitaani waliwo ono simanyi waliwo gwe bayita Naluyima Betty gwe naawe Naluyima Betty otuzanye katemba mungi ate mwe muli bafu nnyo waliwo Juliet Kakande
umani MP Masaka ate ekyo kifu nnyo waliwo Simbwa ennakifuma naawe Simbwa ennakifuma mulekerawo okutuzannya buzaabuza mugende tetwagala. Naku ziringa 3 emabega ampuliriza ng'omusajja ono Jeno Ereru amaze okubeera ng'akubwako natti wabula amaje gavuddeyo ne gategeeza nti afe tebitukwatako bw'abanga yaza emisango gye afe na musalaba gwe. Ebigambo bino byogeddwa Kanodewo Akiki omumyuka w'omwogezi wa UPDF naga nti Jeno Ereru ebyokubeera nga bamukubyeko natti bo tebibakwatako tebibayinula ttama nabo balisinkana bizibu byabwe naye essaawa zino afe na mugugwe teri yamutuma kubeera nga mukwano gwange alumba bannayuganda basoba mu 15 onabeera nga abatugumbula ng'alagira ekitta abantu okubeera nga bano battibwa wabula omusajja ono avuddeyo ne yeekaza naga nti ye yalwana nnyo n'okubeera mbu ng'ataasa abantu abo wabula yali alina okubeera nga atta abantu abasoba mu 225 singa ali asazeewo kutta singa ali asazeewo kutugumbula n'okubeera nga asaanyawo bannayuganda. Kakati amawulire geebuuza oba nawe weebuuze abantu 151 omusajja ono be yakulemberamu ab'amagye ne bagenda ne babeera nga bakuba amasasi agali live nga bali mu tawulo nnyini okubeera nga basaanyawo bannayuganda. Oba oliawo omusajja ono akitwala nga kyakuzannya era ono agambye nti abo baali bantu batono nnyo singa nali nsazeewo kutta nali nsa n'abasoba mu 225 naye nalwana nnyo neetaasa okulaba nga bano mbaseevinga. Kakati essaawa zino ampuliriza era ng'ono alumiriza nti abantu balina okubeera nga bavunaanyizibwa mbu ku kufa kw'abantu abo mbu ate be babaka aba paaliyamenti abaali ku ludda oluvuganya gavumenti kyannaku nnyo ng'abantu bano baali bantu ba bulijjo abaludda oluvuganya gavumenti tebakwatangako yadde ku mmundu yadde effumu yadde akasaale ate okubeera nga mukwano gwange beetaba mu kintu kino ekyokubeera nga abantu bano bakubagana n'ab'amagye. Kakati ekyennaku ekyebuuzibwa omuntu ng'ono ng'amaze okubeera nga omukusango guno gumukka mu vvi n'avaayo nayogera ebigambo bino nga tabirabamu yadde ak'obuntu nga wabula ng'ono akakasa nti singa kwali kutugumbula yali akyasoboledde okubeera ng'agenda mu maaso n'okutta abasoba mu 10 n'ebikumi naye okusinziira be yattako 15 mu abo just baali bantu buntu just baali balina okubeera nga bafa bakolenga saddaaka mboono yataasa bataase era alijja kubeera nga abaseesa bonna bamalewo. Njagala olaba omusajja ono katono nnyo bwe tuva mu musajja ono tugendagenda butereevu olabe Jeno Museveni ebigambo byenkuleetedde enguzi obukenuzi obubbi bwe bimuzaalidde leenya n'okubeera ng'ono bamulabisa ng'ate amulabisa ye pulezidenti w'eggwanga erya Kenya. Ampuliriza. I take full responsibility of whatever happened. I did it within the law and I acted professionally. I would have finished all those people who were there, about 200, if that's what they wanted. But I saved so many lives. The Honorable Winnie Kiza joins us on the show today to try to walk back in time and remember the Kasese massacre. Over 150 people were killed, including women and children. What was the build-up to this attack? There is a lot that happened for which we really feel so saddened that government did not do the job as it was supposed to do it. Government was supposed to ensure that we are protected. It's 8 years on. Has there been justice for the over 130 There has never been justice of the over 150 people who were killed. 8 years later, people think do not scratch healing wounds. The wounds have never healed because no medication has been put on those wounds. You torture people, you kill them, and then eventually you tell them to say we are guilty for the atrocities that you committed against us. That's a high-level dehumanization that I have seen. These MPs should have stopped this. The fact that they failed to stop it, they must get out of parliament. They should just resign. So actually the people who should take responsibilities are the politicians from Kasese, especially those opposition politicians. Kakati mukwano gwange oli ku AKTV omukutu gw'omuntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka ogw'omuntu oyo anyigirizibwa. Kati mikwano gyange njagala nnyo okubeera nga mbatumirako mwenna abampuliriza ku ssaabo abampagidde ak'ensusso ne mbeera nga muteekamu ne kaddata oba oliawo mukwano gwange ampuliriza. Black Panther gwanga lya Canada nkutumiddeko, Salongo Fred Sebwato gwanga lya America, Maria gwanga lya America, Emily Switzerland, Chairman Baker Switzerland, Kabuye Boston, Kapalaga Baby USA, Bishop Joshua USA, Eddie Bile nawe nkutumiddeko, Kosa David S Wamala USA, kabadde kakodyo kusembyayo. Kati wulira ebigambo bibino mukwano gwange ampuliriza. Je bukaide onako olwalero
ng'eggwanga erya Bungereza amini eggwanga erya Amerika limaze okubeera nga liteeka omukono ku ndagaano n'eggwanga erya Kenya okukola oluguudo lumanyiddwa nga New Nairobi Expressway. Njagala owulirize nnyo wano. Uganda yalina oluguudo oba erina oluguudo olwa Entebbe Expressway. Oluguudo luno mukwano gwange ampuliriza nga lwazimbibwa mu mwaka gwali gwa 2012. Kati oluguudo luno lwamalawo obukadde oba miliyoni dollars $476 nga sente zino bw'oziza mu za sente eza Uganda ziri 1.19 trillion. Kakati nga ku zino kuliko obukadde 305 obwa miliyoni dola nga bwobuza mu za Uganda bwe buwumbi 876. Zino nga zaali za looni, uliriza gwe, zaali za kwewula mu looni, era ng'oluguudo luno lwe lusinga ebbeeyi mu nguudo zonna mu nsi yonna eza express kakati ezijja mu saizi yalwo. Kati njagala oli ebigambo bino nti obukadde 807 biliyoni 875 zino zaali za kwewula nga bazeewula mu banka emanyiddwa nga Exim Bank. Banka eno nga ya China. Kati njagala owulire wano era nga 2% buli mwaka zetusasula esente ezisigaddewo remaining ze miliyoni dola 126 oba bukadde 315 biliyoni 315 zezaava mu bank government of Uganda. 315 biliyoni zezaava mu government yaffe ezisinga obungi zaali za looni obuwumbi 876 zava mu Exim Bank era nga 2% ze interest erina okubeera nga esasulwa ku sente zino ezeolebwa e China. Kati njagala owulire ebigambo bino ampuliriza bino byo tubyogera nga mulowooza tusaaga tuliisa bijanjalo mpiso. Eggwanga erya Kenya ligenda kuzimba oluguudo. Ampuliriza oluguudo luno nga lugenda kubeera nga luva mu kibuga Nairobi nga lugenda mu kibuga Mombasa, era luguudo lugenda kubeera nga luyitibwa Usahihi Expressway. Era kampani emanyiddwa nga Ever Strong Capital ya ggwanga lya Amerika yagenda okuzimba oluguudo luno. Era oluguudo luno lugenda kubeerako kilometers 440 era nga luliko 6 lane ng'emmotoka 3 zigenda, emmotoka 3 nga zikomawo, emmotoka 3 nga zigenda, emmotoka 3 nga zikomawo ku luguudo luno olw'e Kenya olugenda okubeera nga luzimbibwa olumanyiddwa nga mukwano gwange ampuliriza olumanyiddwa nga Usahihi Expressway. Kakati luno lwe lugenda okubeera nga lusinga obuwanvu mu Afrika yonna, obuwanvu mu Afrika yonna, era nga luno ampuliriza gambira luliko kilometers 440 lugenda okubeera nga lukubisa mu Nairobi Expressway abali bagenzeko e Kenya emirundi 22 luno lumazeewo biliyoni 470 biliyoni zino za dola eza Amerika. Kyokka nga oluguudo luno lugenda kubeera nga lukendeeza ku jjaamu. Jjukira nti e Nairobi ogende Mombasa obadde ovugira essaawa 11 kakati ogenda kubeera nga ovugira essaawa 4. Ampuliriza kyokka nga oluguudo luno luliko ne electronic car charging, emmotoka ez'amasannyalaze we zikyajingira. Kakati luno lugenda kuba bannakenya emirimu nga mingi nnyo. Wuliriza kyokka nga kampani gavumenti egenda okuluzimba eva mu ggwanga lya Amerika. Kakati nno njagala oli ebigambo bino ampuliriza. Abasajja nga bano pulezidenti w'eggwanga erya Kenya bakyusa enkya n'eggulo obukulembeze ne babeera nga abantu bano bakyusa ono bwavaako ne kuddako omufuzi omulala. Kakati eggwanga erya Uganda kino kyalema. Omufuzi ali omu emyaka n'emyaka. Njagala okimanyi nti abafuzi buli mufuzi ajja abeera ne ideas mpya, abeera ayagala akole ekisinga ku oli, ayagala ayogereko mu bitabo nti bwe yabeerawo naye yakola kino. Kakati ensinga tekyusa mukulembeze bye tugenda okubeera nga tubeera mu nkugambye oluguudo lwa Uganda Entebbe Express essente obuwumbi obuli mu 807 twabwewola bwewuzi. Essaawa zino abayita ku luguudo olwo basasula siringisi 50,000 okugenda, 50,000 okudda. Essente zino nga zikuŋŋaanyizibwa era nga ziweebwa China. Kyokka obusente obutini nnyo buli miliyoni 126 eza dola ze biliyoni nga 3 mu ziizo eza Uganda gavumenti yaffe ziyateekako. Wulira buli mwaka gavumenti yaffe buleyisa budget ebeeramu ne ssente ez'okwewola nga weebuuza nti emisolo egirinnya enkya n'eggulu mu gavumenti yaffe ya Uganda giragawa okubba obukenuzi n'obulabbayi mu bantu baffe abatukulembera abali mu gavumenti gwafuuka mugano nga gwansa gye buvuddeko. Muwulidde ba commissioners abeegabanya ssente empya n'enkadde. Muwulidde speaker bwe yeegabanya ssente empya n'enkadde naye nga bano
tewali abakubako ku mukono kyannaku nnyo nti n'abantu abavuddeyo nga Theodore Ssekikubo omubaka w'Emiyaga okukola enteekateeka ez'okunoonya emikono okubeera nga gisayiningibwa abantu bano bagibwemu obwesige olw'okukusa ensimbi y'omuwi w'omusolo kyannaku nnyo nti abaka ba paaliyamenti ate bakyeremye okubeera nga bawera okusayininga ku kipapula kino jjukira nti bano beetaaga emikono 177 wabula nga wenziyidde ku mpewo bakakuŋŋaanyayo emikono 138 gyokka nga gyejakalabikawo kakati weebuuze emikono gino gikoma lwakubiri okubeera nga gikuŋŋaanyizibwa nkiddamu bakoma lwakubiri olwa wiiki eno kyannaku nnyo teweewuunya ng'emikono gigaanya okuwera wabula nga ekisinga okubeera nga kyewuunyisa nga kikuba encukwe nga kikuba ennaku okusinziira ku babaka abali ku ludda oluvuganya bakasayininga emikono tegiwera 30 bali wakati w'emikono 25 ku 30 ndiyo nga tulinayo ababaka abakwatya ddala eyo mubasoba mu 7 okubeera nga badda waggulu abali ku ludda oluvuganya gavumenti Independence DP FDC ne National Platform wabula bano nga bakyeremye ababaka ba National Platform bali 25 bokka abakateeka ekiwandiiko kino ne basako emikono gyabwe kakati ekibuuzo abasigaddewo abasoba mu 25 lwaki tebasayininga ate nga ffe tulwanyisa nguzi era nga ekitutwala mu parliament kuvuganya gavumenti kubeera kyakulabirako lwaki abantu bano tebasayininga mikono okubeera nga kino kiva mu ddiiro ekyewuunyisa ababaka basinze okusayininga emikono emingi ba NRM so nga kino kikuzzaayo ku vidiyo gyensosa okubeera nga nkuwa ensolima abalyolyomi bannanfuusi abagenda okwenonyeza ebyabwe mu parliament wabula nga bano tebafa ku muntu wa wansi tebaagala na kumanya kubanga ekyabatwala kibalamye okubeera nga kikola wano wetugambira nti ng'omanyi omubakawo yenna nga wa parliament mugamba agenda asayininge kubanga Honorable Theodore Ssekikubo yamaze okubeera nga atukakasa naga nti ye kasita ababaka bamala okubeera nga baweze oba tebaweze agenda kusoma list kugitimba tumanye baani abasayininga baani abaagana okusayiningako wabula njagala okimanyi nti ababaka abamu baddusiddwa dda mu Uganda bano nga bali mu bibinja waliwo abagenze Nairobi waliwo abagenze mu ggwanga erya Tanzania bano nga kye beewugula kwekwasa nti mu kaseera ak'okusayininga tetwaliwo era nga mu babaka bano mulimu n'empuuga yennyini yadduka Kasawuli anti president agenda e Masaka ono y'omu ku baatilontoka naye nga yadduka kyokka nga Abedi Bwanika yabaddewo era ng'ono ye alumiriza mbu abantu abajja e Masaka president Kyagulanyi Ssentamu Tembo mbu yasomba basombe ne twebuuza yabasomberanga ku ki baali mu nnyonyi baali luddawa bano luvannyuma lw'okubeera nga bamaze okubeera nga baswala n'okubeera nga president Kyagulanyi Ssentamu Tembo abakunamya kakati batandise okubeera nga beekwasa ensonga eza buli kkala wabula katuyingire mu katambi kano njagala osooka okawulire mpola mpola bwe tukomawo ate nkubuulira ensonga ennene mu vidiyo yaffe ey'olwaleero wulira ebigambo bino bikulu nnyo Speaker Annette Amongo wayolekedde wazibu nnyo era ono bw'ateesabira akakandibanga kaweddemu Annette Amongo mulaba amalala gabadde ayina okwegulumiza n'okweraba nti yatuuka mu ggulu akukakanye zino sanctions Museveni tayinza kukkiriza sanctions zikwate namba 3 nga America ekimutaddeko America wekikuteekako ne banywanyi baayo Bungereza wekikuteekako balense ziri mu Commonwealth ziri 10 ameka okiwulira Bungereza ze yafuga kakati wadira ense zonna nozigatta wamu toyinza kati Museveni tayinza kutunuulira speaker ng'aliko sanctions webito nasigala nga akyamuwaana era bino byonna bigenda kutambula ojjalaba nga speaker avuddewo bayinza oteekawo omuntu gwe baagala oba tayeebwa waabwe kubanga zino endooli towaziwuliddemu ku kigambo tayeebwa waziwuliddemu kigambo tayeebwa olowooza lwaki bazivuga nnyo nga tayeebwa tezimukwatako gwe towulira nga tayeebwa asigala ali kiriini era gyalaba wanudde wano time nga nakino essanja tekinnaggwako nga tayeebwa atudde awo kubanga Annette Amongo yali kaliro kati ali kasigiri kafubutuka wawa akaliro kafubutuka side ne side Annette Amongo ali kaliro kulwabanonyereza ku opposition kubanga sanctions zino nga bazikola abantu abamu kubebuuzibwako mu Uganda munene Bobi Wine mwali kubebuuzibwako ono akola atya ewammwe eyo government ya Bungereza ina capacity ebuuza ku Bobi Wine kakati bwamala okuba n'akaliro kano bwe bamuteekako sanctions afuna akaliro okuva mu gavumenti yennyini gy'awagira naye mukoona eyina omukoona Sekikubo waki wa NRM akoona ani kati
akona speaker kakati buli womanya buli wafuna akaliro gundi wachi wa namuga inare ate akonani speaker kakati bwekito bwekibeera kati buli wafuna akaliro akaveeri akaliro ako katuuka bwe kati akaliro kona international akaliro ka international bwe kajja kakyuka kati batoka time ne balaba nga wakiri bwabeerako ebibaluwa ebingi basaddaako ono kubanga parliament ekyalina sente zirina okufuna okuva mu mawanga ga Bulaaya ekiwulira bayina sente zebakyalina okufuna okuva mu mawanga ge Bulaaya bayina obuyambi amawanga go bageguyako kubanga wano kimanyiddwa bulungi katugende ku kintu ekisooka ekitongole kya sirimu tuyimiridde ku UK aid ne US aid sente tuzeetaaga ekyo kyokka kangende ku ekyo World Food Program tuzeetaaga kakati tukyalina bintu bingi bye twetaaga ku bantu abo olwaleero wano mu Eastern Central fe tusinza gundi za refugees ez'amaanyi Nyakivale okitegeera twetaaga obo n'obuyambi tuba tubufuna tuyina amagye wano ge tukwata okuweereza Somalia ezo zonna sente za facilitation ezo naza kakati Anita byegirikire bagano sula kembo efudde kubanga ye yakozesa amalala mukozesa amalala okwegulumizaako ne kuyitamu nnyo of course ye speaker gwe basoose okuba sanctions ezo nno ye speaker Anita Amongo atuuyana zikala oluvannyuma lw'okubeera nga mukwano gwange ono yagenze ku embassy ey'eggwanga erya Italy ono ne bamumma visa wabula nga njagala omanye nti eggwanga erya Italy n'eggwanga ery'amawanga aga Germany n'amawanga agali awamalala bonna bakolagana nga bwalaba East African Community nti bw'oba ofunye visa ey'ensi emu ku ezo osobola okubeera ng'oyingira mu nsi endala kati ono oluvannyuma lw'okubeera nga yammiddwa visa ey'eggwanga erya Italy bw'atyo yasazeewo okubeera nga agenda mu ggwanga erya Germany n'asaba visa ono ng'ekimutwala ayagala kusisinkana paapa wanu ono wanu era nga kirowoozebwa nti omusajja omukyalo ono bw'anasisinkana paapa ayagala kusaba paapa amusabire ku mawanga Bungereza n'eggwanga erya Amerika batawuluze mu nnatti ze baamuteekako amawulire ag'omunda galaga nti ono yemu ku mission oba ku nsonga enkulu ezimwagaza okubeera ng'agenda e Italy wabula ekyebuuzibwa lwaki gavumenti y'eggwanga erya Italy yamumye visa kakati bannayuganda beebuuza era lwaki ono visa yakozesezza ye Germany kakati mmaze okubeera nga mukitegeera nti ono yasooka kusaba Italy n'emumma kakati kwe kusaba eggwanga erya Germany bamukkirize afune visa asobole okubeera nga agenda e Germany olwayitire omwo ayingire eggwanga erya Italy asinkane papa wanu asobole okubeera nga yeenenya ku bibiibye n'okubeera ng'oba oliawo ono asaba papa asobole okubeera nga amwogererako ne gavumenti ziri basobole okubeera nga bakendeeza ku nnatti kubanga kati gyetwolekedde amawanga nga Bungereza eggwanga nga America UAE bwe gakukubako nnatti ampuliza kitegeeza nti n'amawanga amalala essaawa yonna gandirangirira kyekimu kubanga gano gatambulira mu luserwe limu n'amawanga gali njagala okimanyi nti waliwo amawanga agakolonizing oba eggwanga erya Bungereza gano nga mayitirivu gasoba mu 10 kati eggwanga erya Bungereza bwe likubako nnatti kyangu nnyo n'amawanga gano okubeera nga gakola ekintu kyekimu kakati omukyalo ono asattira era nga wenjogerera ono atuyana zikala ensonga kubanga ono yakubwako nnatti olw'okubeera nga mukwano gwange ono yakenula n'adda ku nsimbi y'omuwu w'omusolo n'alya n'okunywa n'anywa n'adda mu kati ne yeewogoma kakati ebigambo bimaze okubeera nga bimuddugalira era ng'ono amawulire galaga lwaki tayebu ono ye tebamunyegako nga kyandiraga nti omukyalo ono yandibeera nga akubwa tteeka 226 n'ataddamu okubeera nga alabikako nga sipiika olwo Thomas Tayebwa deputy speaker n'abeera nga atula mu ntebe eno mu bujjuvu olwo ye ne babeera nga bamufunira deputy we anaabeera omulala era nga n'amawulire ag'omunkubu galaga wadde nga Honorable Theodore Ssekikubo yageegaanye nti okuggyako bakomishona bano okubajjamu obwesige n'okubeera nga bakuŋŋaanya emikono gino tebatagetinga bantu bano bandibanga mbu batagetinga sipiika yennyini wabula omukulu wamayiddwa nga Honorable Theodore Ssekikubo bino yabyegaanyiraga nti fe tuli kuba n'ababba ssente abeegabanya ssente kyokka kya nnaku nnyo emikono gye kyagaanye okubeera nga giwera 177 okubeera nga motion eno eteebolingibwa abantu bano bagibwemu obwesige oba baveeyo bennyonnyoleko omusango bwe gubakka mu vvi bagibwemu obwesige mu bwa komishona kakati nno awo wetuli kyokka nga ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka nabyo biwuniikiriza byeraliikiriza gye bongedde olunaku olwaleero nga bamu ku abo be tusuubira okubeera nga oba oliawo
baali mu lukwe olw'okubeera nga Ssaabasajja Kabaka awambibwa, abuzibwawo, atwalibwa n'akolebwako byonna bye muzze nga muwulira, wadde ng'abantu bano baafuuka kyesirikidde abavunaanyizibwa ku nsonga eno. Kakati amawulire gagenze gafuluma okusinziira ku omu ku bambejja nga galaga nti ebintu bino byatuuka ddala ku Ssaabasajja era yawambibwa era ali mu mbeera mbi, nga n'amasimu ge gennyininyini ono mbu baagamuggyako baagawamba, era kubanga mbu abantu abamuli ku lusegere bakuba amasimu gano tewali ssimu n'emu eyitamu, essimu zonna zaggyibwako. Abaffe nga twebuuza Ssaabasajja Kabaka amasimu ge gaabaaki, lwaki gaggyibwako? Gonna gaggwako omuliro, gafa charging system oba waali tewali netiwaaka? Kakati amasimu g'abantu abo oba endagiriro z'abantu abo abawamba Ssaabasajja abateeberezebwa kakati bwino wuuna afulumye. Sooka omwewulirireko nga kuliko n'ennamba z'amasimu babawadde muzikubeko buli asobola abanje Kabaka. Ekigambo kiri kimu, twagala Ssaabasajja Kabaka, ebisige tetwagala kumanya. Njala tugende mpola mpola. Naye before nga sinagenda wala nnyo, nga sinawa information endala, abaagala essimu ya Ssaalonga Mulengejja Wasaanya bulijjo muginsaba yiino. Essimu 073 eno ya Ssaalonga Mulengejja 073 053789 ya Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja. Yuwandiika abaagala kimu ya Mayiga buli lunaku pozi nga n'agijjako bujja. 0777 053789 ya Ssaalonga Mulengejja. Salanda yiya jibawandiikire ya Ssaalonga Mulengejja yo ya Mayiga. Abaagala essimu ya Sara Kagere nayo ya 07 emirundi 3 9 3220 eri ya Sara Kagere 0777 91 32 20 ya Sara Kagere. Mujuwandiikaawo ya Sara Kagere eri ya Ssaalonga Mulengejja esoose eri ya Sara Kagere eri 00 73 91 3220 eri ya Sara Kagere. Mujuwandiikaawo batwagala kudduka budde tulina butono. Yesu na kaka Fazili ajuwandiise bulungi eya Sara Kagere. Eya Sara Kagere. Aha, Dana Asia ajuwandiise bulungi ya Sara Kagere. Kati eya Nnabalamba eyefudde kabaka omuwagike oba kati yakola ensoga kati yakolanga kabaka ye Agnes Nnabaluga oba Nnabalamba alina essimu 2 esooka eri 0782 47 889 eyo ya Sara Kagere. 0784 no 0782 eya Sara Kafutu eri 0782 47 8849 mujiwandiikaawo. Twala kuyita mu bwangu kuba information ina nyingi nnyo. Munsabe essimu zino buli lunaku leero zibaleetedde. Aha, yina agiwandiise natukunda ye agiwandiise bulungi ya Sara Kafu ya Sara kaki ya Agnes Nnabalamba ya Sara Kagere agiwadde December 20 kateno ya Nnabalamba oba Nnabaluga 0782 47 8849. Aha, ya Nnabaluga Agnes Nnabaluga. Kati alina endala eri plus 44 50 70 90 27 muwandike neeno alina plus 45 50 70 90 27 naye mugiwandiike mbawe endala njabawe number 1. Nnabalamba alina essimu era yino gibasomera plus 4 550 70 90 27 mugiwandiikaawo. Aha, nayo ye katugenze kuya gundi kuya David Wasajjapuuli. David Wasajjapuuli 0753 78 2020
Eyapooli David Wasajja Apooli 0753 78 2020 Eyapooli Wasajja muzitegedde bulungi nnyo kati essimu ezo ezimu ziri ku WhatsApp ziri mu direct call ubakubira essimu batukola okwebuuza ekyabazaaza. Mukwano gwange ampuliriza weewale kutambula ne AKTV Hajimiti ye musomi weddwa mukwano gwange ampuliriza enamba eri awo wansi ng'olina ekizibu kyonna ng'oli ku mawanga mugezeeko oba oliawo akutereka akabaani abakozesebwa amajinni n'ebirala bifaanaganako bwe bityo oba oliawo munaasobola okubeera nga mubisuuka n'ebizibu ebya buli kkala. Ennamba ya WhatsApp ya AKTV Management gikooneko ng'olina obuyambi bwa AKTV, ng'olina akasimu ka AKTV, ng'olina ka airtime ka AKTV, ng'olina oluyimba olw'enkyukakyuka, ng'olina oluyimba olubanja kabaka. Bannange lukooneko tujja kubeera nga tuluzannya n'okubeera ng'obuyambi bwammwe tubwagala nnyo kubanga mwe mutali ffe tetubeerawo. Abatuyamba mwenna batukwatirako mwebale nnyo mwebalire ddala gye mugjeewo oba kye mugjeewo kyonna kyonna Mukama yababaddizawo. Sijja kubeera nga nsuka wano ampuliriza ngenda kubeera nga nkusibulira wano wabula twongere nnyo okubeera nga tusabira Ssaabasajja Kabaka ampuliriza kubanga embeera gy'alimu ennaku gy'alimu eyoza lumonde. Ebigambo bino biringa ebyokubeera nga tubalaata bangi mulowooza bya social media wabula amawulire gaavaayo nga galaga nti bino bituufu ddala Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia naye ng'ekifo ky'alimu kitiisa kyennyamiza ampuliriza. Peace. I sign out for now. Bye bye.